Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nga tuli mu kuvaayo ku miyiggo gye twali tugenze, nze munnoowo gye nali nduguliddemu obulamu. Omwana w'omwami oluvannyuma ng'atuyimirizza n'abeera nga yatuwa amagezi nti omuntu alina ennyama y'asaanye okubeera ng'akulembera, nti osanga bw'eba egudde abanaaba bavaako emabega banaagiraba, era nga naffe tukkiriza okukola enteekateeka ezo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula gy'otega amaggwa. Ate era ffenna ne tuseka nga tulowooza nnyini tutuseka na munnaffe. Mikolo yali yeetisse ennyama olwakulemberamu, mutabani w'omwami n'agamba nti ye nga bannaffe sikyabawulira, batulese simanyi, mwanguweeko tubatuuke. Awo ye n'adduka akampenumpenu, naffe tuba tusaayirira, ennyama yaffe n'esowotoka n'egwa, ne tussa ekitereke ne tukinyunyula. Tuba tusirika mu kakubo ne tusisinkana abasajja babiri ne tubeegattako, ne tugenda nga tulojja. Naye tuba tumalako tutya ekitundu eky'ebitositosi ne tuwulira ng'omuntu akaaba nti nfudde nnyabo. Ne tuyimirira akakuukuulu ne tubuuzaganya nti kibadde kiki ekyo? Nze nawulira ng'ekinyonyi ekikaaba era n'omusajja omulala bw'atyo. Ate omusajja omuwunde ne Mikolo bo baawulira ng'omuntu. Naye olw'okubanga eddoboozi teryali lya mwanguka ate nga teryaddamu, ne tutabaako we tukungirira. Wabula ne tulabula Mikolo agende empola nga yeekengera si kulwa ng'agwa ku nsolo. Tuba tutambuddeko akabanga n'omwala tugusomose, Mikolo n'abuuka era ne tulya ennyama ne ligwa bettuttu. N'atugamba nti bannange, ninnye ku muntu, ninnye ku kugulu kw'omuntu. Omusajja kwe kugamba nti kandabe. Awo n'agenda ng'awammansa emikono n'ebigere. Twagenda okuwulira ng'agamba nti wuuno omuntu ddala, n'okwokyayokya naye temukyali kakuba. Awo nga tudduka, bwe tugenda tukuba n'enduulu. Bwe twatuuka ku kyalo ng'eŋŋoma zirawa, anti teziraawa ŋŋumba, ng'abantu beesomba, ng'emimuli baleeta, era nga tuddayo mu kibira. Twagenda okulaba ng'omutulumbi gw'omulambo guguumadde kwawo ku mabbali g'ekkubo. Effumu lyamufumitibwa ku kkono ne limuyita mu mutima ne liggukira ku ddyo, era yagwa nga yeevuunise. Okugenda okumugalanjula nga ye mwana w'omwami eyabadde atukuba oluboozi gwe tulaba, naye yafiira mu maanyi bambi. Kyokka obulumi teyabuwulira kubanga yafambagirawo. Enkeera omwami n'atuyita tumunnyonnyola okufa kw'omwana we nga bwe kwali, kubanga yagamba nti ffe twasigala naye era ng'alabikira ddala ng'ayagalira ddala omusango kugussa ku ffe. Kyokka olw'okubanga si ffe twaziga ensolo ate nga tetwalina mafumo mu kuyigga, nga baatugwikiriza mu kkubo, ebyo bye byatuwonya. Era abasajja bali ababiri be twali nabo baatuyamba nnyo nabo nga batuwolereza. Naye tuba kubanga ffe twaziga ensolo ne tutwala abaana b'omwami singa tuli mu kufumibwa bufumibwa. Ebigambo ebituufu ndowooza byali bwe biti. Omwana w'omwami omu ye yaziga engabi, mpozzi n'ateesa n'omusajja oli agambe nti ye yali agizize tuleme kwekengera. Kubanga oluvannyuma mmeeya yatutegeeza nti omusajja oyo mu ttuntu ku olwo yatutumira omuntu ng'atuyita tugende naye wamu n'amafumo gaffe, kubanga tetwandiremye kugenda naye mu kuyigga. Naye omuntu gwe yatuma n'atusanga nga tetuliiwo. Ogwo gwali mukisa gwaffe, kubanga tetwandiremye kugenda naye wamu n'amafumo gaffe, kubanga bulijjo twayigganga naye. Kyokka yakola bubi okutulyamu olukwe, era yasaanira okufa okubi kwe yafa. Twagenda okutuuka ku kizigo nga baamaze dda okutegeka engeri gye bananzitamu. Kyebava bansaba nsagule ku kizigo banneewubiza okwo banfumite. Era nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo ne bateekateeka okunzita nga tuddayo. Ndowooza baddira abaali ab'okundasa ne babakweka mu kibira bagojere
ne babategeeza nga bwe banaabatemyako nga bayitawo, ng'abadde balemeddwa okunzitira ku kizigo bano abante ze balyoke banzite. Ndowooza baabagamba nti nze nalinja okukomererayo. Omufu kyeyava njagatta nsigale emabega. Mpozzi nno abassi bwe baalaba omwana w'omwami ng'agenda atinattina ate ng'emabega tebawulira yajja mulala, ne balowooza nti ate banaamulinda kutuuka mitala nga bagamuyiira. Mpozzi nno erimu kwe kumuyitamu ne lijjawo, anti gy'otega amaggwa bwe bakugoba gye bakulaza. Ampuliriza omulungi, tubeera nga tutuuse ku nkomekero y'essuula yaffe. Tusisinkane mu ssuula eya 22 bw'anaaba ng'akkiriza Mukama. Akuume atakuumira mpeera.